Omukolo gw'okukyusa switch eteekako amasannyalaze okuva mu kitongole kya OMM okudda mu kya Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL mu bufunze ng'okulembeddwamu minisita avunaanyizibwa ku masannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Kanoni Ruth Nankabirwa Ssentamu. Paulo Mwesigwa akulira ekitongole kya UEDCL akulira ekitongole kivunaanyizibwa okugereka emiwendo gy'amasannyalaze Engineer Ziriya Waako n'abalala. Byonna babikoledde Lugogo mu kisenge awali National Control Center nga bakira Nankabirwa aliko ebibuuzo byabuuza abakozi b'amasannyalaze nga ebanukula 10, 9, 8, 7, 6, 5. ng'ebula eddakiika 2 okuwera ssaawa 6 ogw'ekiro minisita Nankabirwa akutte remote ne batandika okubala ng'obutikitiki oluweddeyo aginyizeewo okuva mu kitongole kya OMM okudda mu kitongole kya UEDCL olwonna ne bategeeza nga bwe kiwedde wakati mu ssanyu. Wana abakozi bonna b'amasannyalaze abadde beenaanisa ebyambalo ebya OMM balagiddwa okubijjamu ne baweebwa ebya UEDCL. Olwo minisita wamu n'ettiimu y'abakungu obw'ebitongole byonna eby'amasannyalaze ne babaaniriza mu butongole. Minisita Nankabirwa abategeeza nti kati bakozi ba UEDCL era bagende mu maaso n'okuweeza bannayuganda awatali kutaataaganyizibwa. Join this group just to communicate to the consumers that we care. We pay attention to details. You are our eyes. You are our eyes. And we shall offer all the necessary support. And Mwesigwa akulira UEDCL ategeeza nti bakyusizza ekigambo yaka okudda ku layiti eri abo abagula amasannyalaze bakozesa amasimu gaabwe. Ffe ng'ekitongole naffe ekikola business tetuyinza ate kgenda mu slogan gye baawandiisa mu mateeka nti kya busuubuzi kyabwe. Kati naffe tulina ebyobusuubuzi byaffe ya UEDCL Light Pay. Kati bakasitoma bonna abadde bagula nga bagula ku umeme yaka baddembo genda ku UEDCL Light. Abasabye okubeera abeegendereza nga bagula amasannyalaze olw'enkyukakyuka empya ezikoleddwa. Abadde bagulira ku UEDCL nga kasitoma ffe aba country bo basigaddeyo ku UEDCL. Kati ku simu kuli kugenda kubeerako platforms 2, emu ya UEDCL Light endala ya UEDCL. Omusasi waffe agezezzaako okugula amasannyalaze amangu ddala ng'ebintu byakakyuka era nga buli kimu kibadde kyakyuse dda. Procopius Lumu yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.